Gulu Bobi Wine atadde eddwaliro eryafiiramu omukyalo ono ku bunkenke n'akwata ttiimu ye eya Nuupu ng'ekulembeddwamu Lowesi Lubongeya banoonyereze ddala kiki ekyatta omukyalo ono era kyava ku ki omukyalo ono okufa ng'ate buli kimu kyaliwo buli kimu yali akisasulidde kubanga bo baavayo ne bagamba mbu baamala omulongoosa ne bamussa mu resting room mu ddakiika 3 bagenda okudda omukeberako nga omutima tegukyakuba ne bagezaako okulwana ne bamuteekako ebirwanyisa omutima gudde engulu ne bigaana bagenda okizula nga bleedinze internally ng'ebizimba byatikidde munda n'ableedinga kitegeeza ya bleedinga internally omusaayi oba ne gumuggwamu n'afa kati Bobi Wine avuddeyo n'akwata ttiimu ye eya Nuupu n'agikulembezaamu omwami Lubongoya banoonyereze era eddwaliro liri ku bunkenke simanyi Dr. Lukana Lukungu simanyi Dr. Ani oyo nannyiniryo ali ku bunkenke essaawa yonna tabitegeera takyalya munnange si bigambo byange muyinza okugamba ntusala omugambo naye ffe tuliwo kubanga tubatuusaako byonna ebitambula naye nga tuvuddeko awo olunaku olwaliro waliwo amawulire agavuddeyo ku misango gy'abaganda baffe abali mu makomera bano munnamateeka bwavuddeyo n'atutegeeza nti nti omu kwabo agenda okuba omujulizi wa gavumenti ye Chairman Nyanzi wano babagambidde nti mubeere begendereza nti kubanga bayinza okuleetawo creatingawo diversion ate nga baagala kubanga bayuza kibiina obubaka buno era nga tuwulize bulungi mukama nyaba video eno gimaliko bulungi kana ne kiba comrade balamusizza nnyo kansubire nti muli bulungi muwale kwagala nsi yammwe nagirwanirira ku mirimu gye mukola egitaleka abasasula ebbanga lye mbadde ku mutimbagano wano nfubye nnyo okubayisa mu mitendera gyonna egy'ebyobufuzi na butya Museveni bwakola emizannyo gye naye emizannyo gino mbadde mmanyi nti ku level mutuuse musobola okumanya ekigambo diversion musobola okumanya ekigambo kye bayita self destruction musobola okumanya ekigambo kye bayita delaying tactics za Museveni zaakola ngenda banyonyera ebigambo bisatu ekigambo kye tuyita diversion kibasomesezza ebbanga ddene naye mbasomesa ekigambo kye bayita self destruction n'ekigambo kye bayita delaying tactics ebigambo badde mmanyi nti mwabikwata nnyo ngera temusobola kugibwa ku mulamwa ku mangu bwe gutyo ate mugende mubuukira ekintu lwaki leero munkoze bubi ngira nsibye bubi mu muntu olw'ensonga mmwe kennyini muyambako Museveni okutambuza ebintu ebyekisiru mumuyambako mutya either mukikola mukimanyi oba nga temukimanyi nkiddamu either mukola mukimanyi oba nga temukimanyi omukulembeze yatugamba ensonga ezitalina makulu toziwa makulu zireke lwaki ekintu bwe kigwa ku mawulire oba ku social media soko kiwe tayimu soko kitunulire okyekkaanye soko kitunulire okyekkaanye nga tonnakikolako comment oba analysis soko kitunulire okyekkaanye tomala gagwa mbikopo bwe omuntu bwe banaava ne bakunyonyoga nti ate gundi alwanyisa ffe abayogedde ku nsoko tuba tetukulwanyisa no take time and observe before nga tonnakola video yo noba nga tonna comment gojja kwokya lwaki ogenda kwokya ebintu bigenda bigenda mu maaso mu makooti ga Uganda bakomrade ngeri gye babakwatamu kikuwa nti bakomrade tebalina musango bweba tebalina musango Museveni afuba atya okunoonya abajulizi abalumiriza Museveni afuba atya basibira mu kkomera nga tebakuli misango ekyo mukimanyi bulungi nnyo ffenna tukola ensobi nange nkola ensobi teri atakola nsobi naye ensobi bwengikola mmanya ddi lwengenda okwetonda nolwesigenda kwetonda ate ensobi gyenkoze sigiddamu lwaki olwaliro babakomrade baleese okuva mu kkomera Luzira bajje mu kooti okuwuliriza bail application zaabwe oba okuwulira emisango ompulya bulungi nnyo wabula omulamuzi n'agamba nti state
tegenda kukkiriza bail application zaabwe wabula state egenda kuwuliriza emisango n'emisango egyo egenda giwuliriza ng'esinzira ku bajulizi beeyina bameka babiri okuli wa poliisi ne bakuterako ne chairman Nyanzi ne bakuterako ne chairman ani Nyanzi ompulya bulungi nnyo kati mwene mude chairman Nyanzi ne mufuluma ne mukola video ne mutategeera procedure ne process omuntu afuuka ddi omujulizi era state bweberese ekintu ekyo ekikuletedde mu mutima ki wakitegedde process ki bayitamu omuntu okufuuka omujulizi era kyenjagala osooka oteekewo enjawulo mugwa mu diversion eziyamba Museveni lwaki nga tuvuddewo nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo olunaku lweggulo omukyala Helen Nakimuli yazikiddwa eri ku bijja naye abantu mbu mwayogedde ebigambo bingi ku nnyumba era mbu abamu mwatuuse n'okugamba nti owa kamera yakoze bubi okubanga alaga ennyumba eyo naye n'agamba nti kirungi nnyo kubanga bagiraze nti kubanga abantu bangi babeera ne ssente naye ne balemwa okubanga ate mu kyalo balongoosayo ate ne beesibira mu kibuga. Ndabye comments zammwe ku nyumba y'ekijja kya Honorable Helen Nakimuli era abasinga mwakomeredde kameramaani abalala beewozaako obukufu obufi naye siraba lwaki mwali badde mukomerera kameramaani mwandimwebaza n'okumwebaza kubanga abasinga bimukola. Abantu muyina ssente musula mu za apartments muguze emmotoka mulemeddwa okuzimba ebijja mulemeddwa okutereeza gimuva mugenda kuswala era kyenamiza okuba nti abasinga ndabye mugezaako okuyomba. Oyombera ki? Abantu abasinga muli mu nnyumba mupangisa muguliddemu emmotoka muzitudde muzimbe. Wano tulabyeko abagaga abasinga nga tugenda bawerekerako naye n'osanga omukadde we giba mujjo oba kitaawe giba mufulu naye ng'ali era alina buli kimu kyayagala. So nze ndowooza nti mu kifo ky'okubeera nga munenya kameramaani nawudde nti n'empi yalidde mukuba waaki singa abadde ennyumba nnungi. So kati abantu babaze okuziika mubaleke bakole bibateekeddwa okukola. Bw'oba otya okuswala bikolerere. Bagamba nti omulambwe baagulese negusiiba mu lujja kate enkuba egukubiremu era n'abamaze okuziika bamaze ne bagenda. Era muwala wa Honorable Helen Nakimuli bamutwaliddewo mpaka mu maka gaabwe sibaasuze ewaawo. Okitegeera? So ebintu ng'ebyo okubyewala mubitereeze mangu ate butabyogereko simugenda biyigirako. Abagaga bangi muli bubi mumanyi okwefaako simufa wammwe naye mukusaasanya mwe banambeemu mugenda kuswala. Butubanga sikyogeddeeko simugenda kiyigirako. So mu kifo ky'okunenya kameramaani yeekube mu kifuba ogambe emmotoka ginagula mu mpangisano eno bukiikeera ku makya ne kibaawo ng'ekino ekibaddeko wa Honorable Helen Nakimuli tujja kufaanana tutya. Bwe munaakola ekyo then ndowooza awo mujja kuba mumaze okukola ekyandibadde kirina okukolebwa kubanga buli omu abazze buli omu ajja n'ebibye. So kameramaani yalabisizza naye ate nammwe abalinga Honorable Helen Nakimuli nga tonaba kutereezaako tereeza mangu kubanga essaawa yonna ffenna lyekkubo. Mukama bankumire mbaagala nnyo of course nze kulabisa. Sagambye nti bino tebiriiko byabufuzi. Omuntu yenna nti Mukama ng'akugabiridde akuwaddemu kasente munnange nti ebyo ebintu mubirowoozengako. Awo nga tuvudde waliwo akatambi Abraham Rose Bawasaala Izitoolo ke yakola ng'agamba nti omuntu yenna yali ayogera ku byobufuzi nti buli omu yeetaaga munne nti koba weenaalemu kuba eki bingi nnyo bye yayogera. Akatambi nja kuba nga nkakuteerawo awo then ono biki byamwanukudde. Omuntu yenna ng'oyagala Uganda weetaaga ab'NRM, weetaaga abasiraamu, weetaaga abanyarwanda, weetaaga abasoga.
n'ogoba abasajja bonna abategeevu baloya the likes of Segona Honorable, the likes of Honorable Mpuuga, the likes of Honorable Kasimante, Honorable Lubega Mukaku, Honorable Asumani Basalirwa. And you simply retain musicians. I'm not undermining musicians, but it is worrying. Gwe wejjako buli loya, buli muntu omugezi kati lo asoma yaki. Tisenga Mwami Kyagulanyi yali ayagala nnyo okuliberating eggwanga lino, yalisa abavubuka bonna abategeevu n'abato n'abenaaleebu n'atula nabo ne bakuba debate mbutamanyi anzala bwe kitegeeza ki nti yali mpise nanneebuuzaako nange ne mwebuuzaako ne tunyumya tibane twegatte tudimandinge for better nange ne muga nti ebirowoozo bya biri bwe biti senga tukola bwe ne bwe we can demand for better naye ayagala okulaga nti yennume ey'olulyo erina okumukisiba okuwakisa awakula ennume tewakuleemu. Mwami Luzzi, oba bagezi nga basobola n'okuwandiika ku mazzi gwe batwale. Mugezi kyoyo atakimanya nti amagezi okukola galina okubaako we gatudde. Era asigala akyali mugezi atakimanya nti amaanyi ga Kyagulanyi ageetaaga okusobola okwolesa amagezi ge. Amagezi galinga seppiki. Seppiki ewatali masiga na mmere ebeera terina mugaso. Kati amagezi go be gaba tegasobola kukuweereza nti neetaaga amaanyi go, nago tegaali magezi, gaali masiru. Ntambulidde mu nsi ku luguudo luno, kyekyambuza ennyama ndabye ebikweno nziyeeko. Kyagulanyi tagobangako ku basajja abo. Abasajja abo abalonzi be baabagoba. Kubanga ye Kyagulanyi yabagoba mu kibiina. Ne bagenda mu constituency. Abalonzi ne babamma obululu. Meaning bwe baba tebaafuna magezi geeguya kibiina, si bagezi. Kubanga naawe ekikuleesa okuloma olwaleero, lwaki wagoba abasajja abagezi si mu Parliament wabula mu kibiina? Oyo ataalaba mugaso gwa kibiina n'alowooza nti amagezi ge gagenda mumutwala mu balonzi aggyeyo obuwanguzi n'agwirayo. Kabonero ak'essimba nti teyali mugezi, just yali yeegeziwaza bwegeziwaza. Eggwanga Uganda lirimu abantu abasoba mu bukadde 40. Paalamenti ya Uganda erimu ababaka abatawera na 600 bali mu 5+. Kati toyinza kuŋŋamba nti gwe amagezi go galina kwolesebwa mu kifo kimu Paalamenti yokka. Era amagezi go gaba galina kwolesebwa mu kifo kimu Paalamenti yokka, kitegeeza galiko ekkoma, ago tegaba magezi. Gwe bweba amagezi go osobola gapimira w'oba otudde nti nina gwoleseza wano mu Paalamenti weewokka. Era nga eba kugoba okwosinziira n'ogoba abasajja abagezi gagende gakoleko ewalala. Okuweereza eggwanga tekitegeeza kutuula mu Paalamenti, tekitegeeza kutuula mu kanso, tekitegeeza kutuula wakubanga naawe Luzzaawo weematiza nti oweereza eggwanga otudde mu Paalamenti awo wobadde oliweerereza. Era naawe okakasa mbu okozesezza amagezi mangi nnyo okusobola okuweereza eggwanga obadde mu Paalamenti. Baweererezeeko ewalala, nabo bakwate essimu zaabwe batandike okuweereza eggwanga mu ngeri endala. Tekibeetaagisa kutuula mu Paalamenti okusobola okuweereza eggwanga n'okusobola okulwanirira bannayuganda. Era kiba kibeetaagisa kutuula mu Paalamenti ewali emisaala, kitegeeza babadde bakola bukozi mu ggwanga, babadde tebaweereza ggwanga. Nze ntudde wano nfunye mmeka? Gwawe oyogeredde awo by'olowooza nti byamagezi ofunye mmeka? Naye weematiza naawe emmeeme eyo nti oweereza eggwanga. Bw'oba okakasa nti oweereza eggwanga, nabo banoonya engeri endala gye baliweereza nga tebatudde mu Paalamenti. Gwe yagwa kyoga kati gwe oli musiru, naawe wagwa, gwe wagwa lwa busiru. Era bw'oba wagwa n'osalawo okujja era oweereza eggwanga mu ngeri yo, lwaki bo tebaweereza eggwanga mu ngeri yaabwe? Lwaki kibeetaagisa kusooka mu kutuula mu Paalamenti okusobola okuweereza eggwanga? Mu bufunze eggwanga bo balina ddiweereza nga bakama. Eggwanga balina ddiweereza ku musaala gwa bukadde 3. Kale Uganda yabawula kati bagisasule. Yes,
Uganda yabawola kati bagisasule gwe tekuwolangako kuba toyingirangayo nze tempolangako kuba siyingirangayo ne bannayuganda bonna abagiweereza egy'emisolo gye balya bo nga basobola okugiweereza ng'ate Uganda tebawolangako naye bo be yawola bagisasule ke kaseera ak'okugisasula n'okuba abasajja abagezi batwale gwe beetwalira ani atayagala bintu birungi omanyi omuganda agamba nti mukadde tamusuza yamutende eggonjebwa gwe batwale abagezi musimanyanga gwe toyagala bantu bakuzalawa ani oyo ayagala amuzalawo ani oyo yava obutonga ekiroto kye kyamuzalawo ani oyo akolerera okujoogebwa era oba mugezi osigala okyali mugezi gwazalawa mukamaawo ate bw'omala oggwa nojja n'ogamba nti yatukotoggera amagezi gaali galazeewo obutamanya nti amaanyi goono geetaaga amagezi gaali galazeewo gwatasobola kukimanya nti amaanyi goono ngeetaaga mugezi kyama azalawa mukamaawe ate n'amala oggwa n'agamba nnuma obwavu lwakuba oyo yangoba ku mulimu ate omusiru gwe wazalawa nti musiru kummwe ababiri olwani abeera omusiru kuba n'okujja obuzino gaawo nayo noonya ebyobufuzi agobyemu abagezi ate nga wamuzala wanga kireza tewali mugezi okusobola okukitegeera nti tebazalawa boosi tebazalawa mukamaawo teri akolerera kumuzalawa mu nsi muno ne bwe kiba ng'ekyabagobya kuzalawo oli era aba yali mutuufu kuba baali basiru obutakimanya nti boosi tebamuzalawa naddala ng'olina ky'omwetaagamu ekinene nnyo ekyo ekinaakulomya senga kiriba kikuvuddeko obuyinza tebutudde ku magezi mangi kino nkibagamba ng'ebyenfuna bitatudde ku magezi mangi obuyinza bulinga ebyenfuna ye nkibakkaatiriza emirundi emika saakola ennyo nti yaafuna so wa digiri nti yaafuna naye obwetoowaze nakyo kintu kikulu mu nsi y'okukulaakulana mu nsi y'okukulembera omuntu atalina bwetoowaze ku mukama we gw'alabakaawo tasobola kuba na bwetoowaze eri baagenda okukulembera abantu tebabakulembeza magezi abantu babakulembeza bwetoowaze kubanga obwetoowaze kwe kutudde ekirabo ky'amagezi oyo atali mwetoowaze nga mugezi abeera musiru olaba amagezi ge tegaamusomesa kubeera mwetoowaze kitegeeza yeegeziwaza buki bwegeziwaza ate nabagamba ebirabo bingi bifiira mu kwegulumiza ebirabo bingi bifiira mu kwegulumiza ne bw'oba toli mwetoowaze waakiri bulimbe Museveni oyo yatulimba obwetoowaze ne kabaka yali agenda mutwala nga tekalinnya n'ayita oyo Nantongo ekisanja oluyimba kisanja creation ya Museveni entalo nalwana zizeere enkovu zino sajja lwakubeera ggwe kalombuusabuusa lwaki olwabina ebigambo mukwana eyo bbaluwa ya kabaka yalimu obwetoowaze kitegeeza ki obwetoowaze ne bw'obanga w'amawaggali otya gakweke okozesa obwetoowaze busobola okukuliisa kukyalema abangi okulya namagamba obuyinza bwetaagamu obugonvu eggonjebwa naye obuyinza bw'obulaga ku buyinza nga tonnafuna buyinza munnange oyinza okukoma obuyinza n'okukwettira awo wooli wayinza okukwettira awo wooli wayinza okukwettira senga olemererwa okubeera omwetoowaze bantu bangi ebirabo byabwe bibasse nzikiriza baasoma amagezi amasome basobola okuba bagalina naye amagezi g'obwetoowaze gava waka kakati ago amagezi g'okusomera agatali ku magezi ga bwetoowaze gatta ng'omukyala obulungi bwe busobola okumwettira waliwo eyayimba obulungi bunnuma abaana ne bajaganya mu ngeri yaabwe bo ne bazina oluyimba mu ngeri yaabwe naye ekigambo ekyo kirina deep meaning abantu obulungi bubaluma obutaliiko control bubaziise bubalumya obwavu bubalemeza amalya bubafudde bannakyombekedde
kati n'amagezi agataliiko bwetoowaze gafuuka amasiru era gafuuka obutwa gasobola okukola ki okukwettira nabwe kityo abo bontendera amagezi ng'ate ogayi baazaalawanga mukama waabwe abo tebaali bagezi kuba omugezi tazaalawo mukama we. Dawudi twa Ssekabaka yali mwana nga Basitanisirasi Mugwanya, Bazakaliya Kisingiri, Basaapolo Kaggwa basajja battuuludde naye baamuwanga ekitiibwa kubanga ye yali mukama waabwe. Gwani ate mukama wo kitiibwa oli mugezi anti tuli bagezi okumusinga. Senga mwali bagezi okumusinga mmwe mwali badde waali. Empeke y'omukisa emu esinga ttani z'amaanyi 10. Eggonjebwa lisinga amagezi amangi ennyo. Webale kubanga wekumidde ku Nzike TV, tewerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde butereva mawulire nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutuusa koona woli wona wosinzidde. Scarlet Fetova.